Omuwala ngenda olaba nga asiize enjala n'endabika ye nga simbi. Enjala ziri ez'embigere obedda nti ndabe z'emikono sinsiige. Ez'ebigere ensiige. Ez'ebigere. Aha ogenza okulaba nga. Ne mugana naye sibulagajjavu. Nangamba sibulagajjavu omwami tampa sente. Kati ne waba abamwanukudde mangu ne bamugamba nti abakyala balonda obucupa baweeka banawe ku migongo ne boza engoye naye ng'anoonyeza kyakulya kya mwana ate ne batakomako ekyo ne baba nga basobola n'osomesa abaana. Ne mugamba abakyala b'ennaku zino sibe bali abedda bamaama baffe abaanoganga emmwanyi. Ate bo baali batuufu kubanga emmere bagijja mu lusuku ng'asobola okuliisa omwana. Ne mugamba omwana ono talya nnyo ky'amaanyi naye n'atuuka ku ekyo ddala ng'osirise nga weebase. Ne mbuuza omwami mubeera naye n'agamba babeera naye. Omwami yakomawo olw'eggulo ne basulawo n'atalekawo sente naye ng'omwana bamulese mubeere fana bw'etyo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutuguta nti kwasinzira okubanga tukweereza Nsonko Muhammad atukyagenda mu maaso n'okugoberera emboozi ya Angel omwana omuto w'omwaka ogumu akonzibidde mu nnyumba. We tuli ne amyuka ssentebe w'ekyalo kino ekya Wellspring omwana ono gwazuuliddwa. Twagala okwongera okugoberera ensonga eno naye nga tunagenda mu maaso nyongera okujjukiza ntukola airport pickups bw'oba okomawo wano mu Uganda tukooneko tukukime ku kisaawe Entebbe tukutambuza paka ewaka ewammwe ku mulyango. Etonnya gwaka bw'oba nga obookinze ku namba y'essimu 0706 794729 0706947 ku WhatsApp ku imo enamba ey'okuweeri wonna nze mwennyini nzaagikwata asobola okuba direct oba okujja ku mukutu gwa WhatsApp netwogera airport pickups. Betty Stacha ne Peter Studio basangibwa Buloba ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe okutimba ku mukolo gwo okustyling enviri kupangisa gomasi ez'okumukolo ojja bbanga obafuna bunnyonnyi ddala. Tulina Nalongo wano vice chairperson w'ekyalo. Enju tambuza nga olaga ekifaananyi omwana wongo mulaba mbeera nga mwabeera ali kuba gutuliko amunyenyezza abadde yeebase. Nalongo osiibye otyo leero? Sibye bulungi nnyo ssebo. Leero okedde eggulu baate gwa mwana tegee mawulire agazi olunaku olwaleero. Nkedde eggulu babadde bwa kakya ssaawa ng'emu kitundu. Twongere mubikako wefuti. Ssaawa ng'emu ssaawa emu kitundu. Omanyi ku kitundu kyaffe kuliko ebyafaayo bingi okusinziira mu mbeera za bulijjo ez'abatuuze. Ku makya ssaawa eyo mbadde bannonya nga aliwo omuvubuka wa ku kyalo yanyweredde mu kasubi eyo omwenge. Kati ekkuba erimutwala mu maka ge ne limubula naye ng'alina ebisumuluzo nga yasuze mutoyi w'omutuuze. Omwenge yanyweredde eri mu kasubi abeera akomayo waka erimutuuse waka ne limubula n'ayingira etoyi gye yalabye ng'ennyumba. Kati aba atuuka kato stage ekikuba ekimukkiriza gy'apangisa ne kimubulako n'aweta. Waliwo essomero lye bayita Sky View era ku kato stage. Kati n'akwata ekyo ekikubo n'akkirira maka g'omutuuze bamuyita mwami Ssennono era ku kitundu okusinga bamwemanyi nga taata Joramu oba mama Joramu. Kati ku makya ago bampita n'ayingira mu mutoyi mwe yasuze. Ku makya bampita ng'agudde yeevuunise kati omutuuze n'afunamu entiisa. Nalowooza oba afudde. Yes ssebo kati we tumutuuseeko ne tumusuubiza emigobyanti egy'amaanyi gimuzuukuse. Awo n'asituka n'atuula entumbuzi ovaawo n'agaana okwogera amannya ge. Kati defense bowa n'ajja ne tumusikamu mu ttooyi mu binaabiro kale. N'afuluma ebweru omukulu ne tumubuuza amannya ge n'asooka okugaana ne tumisaamu embooko awo nga 7. N'ayogera amannya ge n'agamba ava Busoga si mubbi si mmenyi w'amateeka bakube kuba erimuze waka lya mbuzi. Tubadde tukyalimu ebyo kati ate omuwala ono n'ajja. Kati omwala wazze ne bampita ne mugalinda mukonna bimalirizo omwana bamugumiikiriza n'atuulawo nga nninda. Nenzirayo maliriza eby'omuvubuka omuvubuka nga yaalaga nti kituufu si mubbi naye nga yakoze eki yanywedde nga gumuliko. Kati ne tumuwerekerako waliwo omutabani wange muyita Josoni ne ttiimu endala bwe tubadde ne defense bowa ne tumutwala waasula. Kati ng'atandise okujjukirawo ng'atugidde ebisumuluzo ng'asula wa mutuuze waffe omuyita Gilbert era nga mupangisa wa Gilbert.
netumisa yenga yatukulembedde nakwata ino mufyo kudda wali eri yesebo natwale manju ekimuyambyeko nagulawo ennyumba naye taba kugulawo nyumba kusinzira kumenyi wa amateeko buli ku spring abantu bababba babatema emikono babaguddako TV masimu n'ebiringa ebyo kati ngoledde tulibeera liikirivu ate kino ekitundu tekyagala nnyo babbi singa kimukwatako kiyinza omuyisa bubi oba oli awo ne bamumiza n'omusu kati ekitukoze obulungi omuvubuka nagulawo ennyumba ye n'ayingira endi tumuleka ng'ayingidde kati mbadde n'akadda olunga jjukira nnyo okwasaganya ensonga z'ono omuwala mama Enjo kati ye mukujja tazze nti oba alina obulumi bwa Enjo ekyewuunyisa wabula ye katuli ku nsonga yo n'omuwala azze ng'agamba kati mama Enjo azze ng'agamba alina ensonga z'amaka ng'era ajulira ng'agamba bwe najjako ku erosi mwe bwana mwe temutulekani ng'agezaako gamba nti waliwo neiba we yali lubuto neero bajja ku erosi neekwasaganya ensonga z'amaka gaabwe n'abakyala chairman ne vice chairperson kati awo dwe bayambako ku nsonga z'amaka gaabwe kati ne bamuwa amagezi agendeko ku erosi oba oli awo naye banamuyambako naye muno ekisinza omuleeta omwami we taata w'omwana we Enjo yagamba tamuwa buyambi nimbuza omwami we akola muli pinaga nti bulinaku akola naye muzimbi nimbuza akola yawo n'agamba namugongo naye nze kyemanyi ku bazimbi nti bakolera mbifo ebyenjawulo kati ono simanyi oba yakwata contract namugongo nemubuza omwami akomawo lunaku nanga omwami akomawo nembuza omwana abadde mulwadde nanga bamutwalako ko mu ddwaliro enaggulu ne bakebera omwana nga talina kimuluma nembuza omwana ayonka nanga yazira amabeere nga myezi 6 nembuza omuwa katunda oba juice nangamba tayina kuba omwami tamulekera ki tamuwa sente era tamuwa buyambi nembuza ateggwe nanga nange tampa kati omwana nemujjako naye lwenjijemu omwana ono engoye nempuliranga nesiwadde nemujjako ekyokumutwe abadde amutadde mu stokisi ekyokumutwe ng'amubise nnyo omwana yina nemwambula nempulidde nga nesiwadde nze muli ngamba okujjayo obujulizi obutuufu era naali balaze ku mwana ono yenna nga bwafaanana tebatera nnyo okwagala balaganye naye waliwo ebifaananyi bye tuyinaye mubikeko waneno wano tebatera nnyo bannaaye munaatusonyiwa abaana bano abato abali biro 18 tebatera nnyo okwagala balaga mu kamera naye waliwo embeera ekusukkako n'okwagala okujjayo ekifaananyi ekituufu at least ng'olina okulagako oba okitegedde nga at least olina okulagako omwana embeera gy'alimu Enjo tuba tuwogera ofuna close up z'omuntu omulaba nga bw'asumagidde tubeere active waliwo like tetulina kwagala kulaga face z'abaana banani so on waliwo embeera ekusukkako n'okakibwa okikole gwalaba osobola okubanga biza kati okufuna ekifaananyi ekituufu muuko newe siwala Nalongo ekyamazima nene siwala kati mubaddemu omulanzi waffe ow'amawulire kubanga tiimu yaffe nga LC wabaawo ow'amawulire ng'alina n'abamuyambako kati abamawulire wano ku kyalo tulina ow'amawulire abakulira tumuyita Honorable Sonko good talent kati alina abaana bakola nabo lwa bataliiwo kati munnamawulire omu bamuyita Waswa abadde ayisaamu ekizindalo ngaliwo kampu y'ebyobulamu gy'alanga ng'egenda beerawo enkya kati omuvubuka oyo ne mmutumya akomewo ajje tusobola okusooka tukwasaganye n'ensonga ey'amangu okusobola okutaasa obulamu bw'omwana kubanga Waswa n'akomawo ne twambuka mu kasenta kaffe ak'amayuuni awo ku maduuka ga mukulu Wire kati abatuuze ne batukola obulungi obuyitirivu ne batandika osonda ssente naye nga buli omu yeewuunya abuuza omwana ono abeera ne maama we kati ekyomukisa ogutali mulungi ne batandika okuba omuwala maama w'omwana abatuuze nga batabuse balabe ku mwana kusinziira ku mbeera y'omwana kati nembako defense w'ekyalo najja era ba defense baliko nga bana ne defense addirira omukulu bamuyita defense Ronald najjawo omuwala n'amukweka eri ewange baleme mukuba kati netandika okutambula n'omwana lwetambudde n'omwana abatuuze basuyisiza bulungi nga bulijjo kubanga abatuuze ba Holy Spring badduukirize ekiba kibaddewo kyonna bayimirira n'abantu b'ekitundu kyaffe tukolaganira wamu netusonda sente kati mu mbeera agenda nnyo ku kya sente Nalongo so okutongera okunnyonnyola omuntu abeera tulaba kikyofunyewo nga gwe mu kulaba n'okwogera ku nno omuwala wakati we omwami we because akwise nga mwina tabaganya omwami tamuwa biyambya ni so on n'ekyomwana ekituufu kye ky'omwana okutuuka ku kino gwe bw'olaba n'ekyoyogeddemu n'omuwala nze kyensosa okubuuza omuwala mubuuza emyaka gye nambulira emyaka gye nga yaŋŋambye bwe yazaala omwana nga myaka 15 yafuna olubuto omwana wa myaka 15 nendaba nga emyaka gye mito ne mmugamba nti gwe kusinzira bw'olabika tomala kale si gwamalamu amaanyi bali bagambye mbu yali munene naye era ne bw'oba omulaba kati muli sigama nti amalamu amaanyi yali munene alwa ono mbu yali asingako awo
ne mubuuza ng'oyina essimu ennungi tewasobola kuwaayo ssimu eyo afuzaayo ogulira omwana wo akasera oba akatunda kuba wannyonnyodde nti omwana yakoma okuyonka nga myezi 6 ne mugaba wali badde mufunayo enjuba yejjo omwana talya kinene ogayi wa mwaka gumu omuwala ngenda olaba nga asiize enjala n'endabikaye nga simbi enjala ziri ez'embigere obedda nti ndabe ez'emikono sinsiige ez'ebigere ensiige ez'ebigere ogenza okulaba nga ne mugaba naye sibulagajjavu n'aŋŋamba sibulagajjavu omwami tampa ssente kati ne waba abamwanukudde mangu ne bamugamba nti abakyala balonda obucupa baweeka abaana ku migongo ne booza engoye naye ng'anoonyeza kyakulya kya mwana ate ne batakomako ekyo ne baba nga basobola n'osomesa abaana ne mugaba abakyala b'ennaku zino si be bali abedda bamaama baffe abaanoganga emmwanyi ate bo baali batuufu kubanga emmere bagijja mu lusuku ng'asobola okuliisa omwana ne mugaba omwana ono talya nnyo kyamaanyi naye n'atuuka ku ekyo ddala ng'osirise nga weebase ne mbuuza omwami mubeera naye n'agaba babeera naye omwami yakomawo olw'eggulo ne basulawo n'atalekawo ssente naye ng'omwana bamulese mubeere efaana bwetyo kati nze ne nva mu nsonga z'amaka gaabwe kubanga tebakwatagana kusinga ne ntunuulira omwana n'engeri gye tumufunamu obuyambi nga muli kye ndowooza nti omwana asobola ogenda mu mwana mugimu emulago oba tusobola kufuna kitongole ekituyambako n'ekirala muli nga ndi mweralikivu omuwala ono akyayagala omwana singa tunumumuwa kituufu mu ddwaliro agenda mujjanja oba agenda mutuga lwaki kusinziira embeera gy'alabikamu omwana tebamukyusiza busuuka yenna yababukwa embeera gy'alimu si ya mulembe kati ekyokukola kiyinza kuba ki bw'oyogerako noono omuwala because nze njogeddeko naye several times gwakugambye eki omwana anaasobola omukuuma kuba yagamba omwana ayinza obba ayina ebirala ebimuluma nga yeetagasooka agenda kuwa maama we wamugamba muli kyenaali wabudde omwana tasooka mutwala wa maama mpozi ng'asoose gendako mu mikono gy'abasawo ne beekebejja omwana kubanga omwana asobola kubanga baamukebera nga baakeberako bitono ng'oba oli awaliwo obulwadde obwetaagisa ate okukebera okusingako ku ekyo ye kyalowooza kuba singa abaamugje mu kibuga n'amutwala mu kyalo nsuubira nti amalwaliro amalungi agasinga gali mu kibuga naddala mulago n'amalwaliro ga gavumenti agaliraanyeewo singa atwala ono omwana mu kyalo nga amutuusiza mufu abakulembeze bajja gamba nti tetwamuwabula naye nze muli kyenteesa ngamba omwana alina osooka n'agendako mu ddwaliro nga tugenda tumulondoola singa kinaaba kiganye kuba nze nsuubira mu ddwaliro singa baba bakusiibudde ne bagamba nti obulwadde buganye baba bakutumye kufa awalyoka amutwale mu kyalo wa maama we oba ewa nnyazaala we nga naffe tukakasiza nti eddwaliro liremereddwa omwana teyamuzaala yekka sayidi ya taata temugitunuulidde nga mmwe abakulembeze oba kati nga ggwe omukulembeze atuukiddwa kuba ffenna tuli bakulembeze vice chairperson wo chairman watali ggwe chairman sayidi ya taata temugitunuulidde omwana teyamuzaala bwomu sayidi ya taata twali gitunuulidde naye essaawa zino nakubye essimu ya taata we nga teriiko taata w'omwana taata w'omwana ono yeetaaga kutunuulirwa nnyo n'omukono ogw'ekyuma era ng'ali mu mikono gy'amateeka oba oli awo kuba bwe yatuukira okulagajalya mukyala we n'omwana we ng'ate ye omukyala amanyi yafumbirwa omwami yalina omumalira buli kintu lwakuba te tebaamuwabula nti ennaku zino ebyo byavaawo n'omukyala olina okukola kati muli ŋŋamba famire ya taata we twali girondodde oba okugizuula naye ng'omwana ali mu mikono gy'abasawo oba ng'omwana atandise ofuna obujjanja kuba kati saawa zino taata yanyirira alabika bulungi era akola ne maama talina buzibu naye kati tulabye ng'omwana yasinga okwetaaga obuyambi oba obujjanjabi olw'obulamu bwe obuli mu matigga essaawa zino omwana atugambye nti omwana talya naye bamuwadde obujja abusesema bw'atyo omwana mugezako mumuwa ebyokulya mufinding out ddala kyabeegera kituufu oba omwana alya omwana ono tumukamulidde akatunda era nga tuli mu field akatunda kano akabulijjo kubanga era ke kasinga okubanga akalungi tekaliimu kemiko naye kusinziira omuntu ng'abadde mulwadde era ng'abadde talya manya obulamu bwe bugenda bukendeera kati omwana ono yeetaaga okubanga singa twali kisenga okumupampinga oba ng'omuntu abadde tasana agenda ku oxygen kati omwana ono yeetaagamu ebirungo ebiyamba omubiri okubanga afuna appetite n'obulamu okudda engulu kuba omwana alinga eyagongobala mu kiseera kino kusinziira ebbanga ly'amaze lye tutamanyi lyabadde ayisibwamu obubi kati aba yeetaaga kufaako nnyo afuna appetite n'amaanyi naye nga byonna ebyo nze ngamba asobola bifunira mu ddwaliro nga si mikono gy'ono maama we ye maama we yalemererwa dda kati mu ddwaliro naye anamulabirirayo nga twali mu mikono gya maama we mbadde mayagenda mu ddwaliro n'alondoolebwa naye nga maama gy'ali kyokwe kirina okuba naye maama we tumweraliikirira kuba yajja tunnyonnyola omwana we amwagala oba naye yamukoowa wuuyo waali tuli naye kuba kati gwe yali badde amubuuza ne Roni yamubuzzaako ko defense yamutaasizza naye wali badde omubuuza n'olaba muwala
akazindalo kali gyoli omwana ono asobola okugibwako n'agenda mikono gy'amateeka oba mu bitongole ebyenjawulo n'otaddamu namulaba kuba omwana wa gavumenti siwuwo ate tusobola omukulekera kusinziira eneeyisaayo oba engeri gy'onooba otunnyonnyoddemu ng'oggyeko ebyotuga nti omwana ogenda mutwala mu kyalo aba agenda fiirayo ekinene nnyo n'omwana mukyala basobola okumalayo wiikisi 2 ng'afudde omwana obuyambi bw'essente nga weebuli ogenda genda emulago omwana we afuna obujjanjabi sobola ogendayo kubanga nange omwana wange mwagala nsobola okubeera naye ng'obuyambi weebuli kubanga kati obuyambi tibuliiho nange sisobola sirina ngeno essente za kumulabirira. Lwaki wamusirikira okumala ebbanga lino lyonna omwana n'atuuka ogongobala otuuka ku kino ng'alinga abakadde be Kalamoja be twalabanga ku TV nga tosodde kujja kwekubira endulu mbakulembeze? Omwana ono nagenda nawe nagulu we twavayo ebibangamba nabibanyonyodde wano nalaba taata we nga tafaayo kati juzi nagenze wa sister wange nangamba omwana ono genda ogambe taata we mumutwaleko emulago naze nengamba taata we nga ndaba tafaayo kwe kujja nendukira wano. Simanya ayinza okuweebwayo chance ye n'omwana we ng'ejali nti addukidde wano eno ajjukiddewo at least omwana n'atafiira mu nnyumba oba mwe kumwezuulira. Mama Enjo kyetwagala otukakasa olwaleero tukolagane wamu ng'ekyalo sigwe weka gwe tusoose oyamba era sigwe asoose mu bakulembeze olina otukakasa nti omwana ono kati afuuse wa kyalo afuuse wa Uganda si wo weka n'omwami wo oba ne bajjajjaabe wabula twagala otukakase nti omwana ogenda kubanga omulabirira mu ngeri etya okumunaaza okumuwa ekyokulya okumufaako n'okumulaga omukwano gw'omuzadde gwalina okulaga omwana ono ye nga asobola okubanga si mulwadde n'engeri gye mukwatamu nga yoka ye mulwaziza n'obutamuwa byakulya oba olina otukakasa mba ogenze mu ddwaliro omwana olina omulaga omukwano nadda engulu ne tulyoka tumukuwa naye ekibanga si ekyo omwana tugenda mukuggyako ate bwe bamukuggyako kiba kitegeeza kutwala mu mateeka gwe bakusibe kyekiba kitegeeza gwe n'omwami wo kati simanyi ndagaano ki gye muyinza kukola wali badde owo obweyamu because olina kgenda mu kkomera nkubuulira olwolwo bamusiba omwaka wa myezi 18 yavudde mu kkomera twagenze n'omwana ne tumulambula kwali kuba yakuba mukube n'amukuba bubi bamukwata ka video bamusiba emyezi 18 kati singa bakuggyako omwana nawe olina kgenda mu mateeka n'omwami wo mwenna muggalirwe kati wali badde owo obweyamu obusooka wano ku kamera ntulabe ekiddako. Nedda omwana ono mwagala nnyo omwana ono wagenda nange ndina okugendayo kubanga omwana ono nfaayo okumulabira singa mbadde simufaako mbadde sigenda kujja eno okumuddukirako omwana ono mwagala omwana mwagala kusinziira bwafaanana engoye ezo zenyambadde n'engiito engoye ezo basisita bange be bazimba nange omusajja tanfaako kati tukukolere ki kiyinza okukutaasa ofune essanyu? nze muntwale n'omwana bakutwalewa mu ddwaliro omwana onoomulabirira tomusuulayo n'omuddukako nsobola kumusuulako kubanga omwana wange mwagala nnyo. magezi kigotuwa ku taata we ye tumukolere tutya? taata w'omwana nze taata we mumukwate mulabe kyabagamba kubanga nze sirina kyakugamba. Tomukubira essimu n'omutolosa? Sinaba n'okumukubira semavuddewo ku makya nga tayogedde. taata w'omwana agenzi taleseewo yadde n'ekikumi nengenda kuba kuraba gyayise nempuza omukwano gwange ningamba taata Enje ayiseewa nagamba simulabye nendayo nengamba kankwata omwana ono ngende nawe eno wa chairman nentuuka omukwano gwange nemubuuza nti chairman weeno abeera wa nangamba eno waliyo omukyala osookawo oyo omukyala n'omunyonyola ensonga zo bulungi nakutwala ewa chairman nandagirira wano kwe kukwata ekkubo nenja wano. Nera walisabye abantu okukusonyiwa
kubanga abantu bazibu nnyo bakakasa mitima gye bali badde osobola abantu okusonyiwa ku mbeera ono omwana nga bw'omulaba bw'ati bwali enjo yimuka. Abantu bonna mwena munsonyiwe kw'embeera gy'omwana ono alimu kubanga nanye saayagadde omwana atuuke kw'eno embeera naye endabirira teriiwo, endabirira yeebuze. Yongera osaba abantu okukuyambako okwasizaako. Mwena abatulabye musobole okunyambako ono omwana kubanga omwana ono talina buyambi, musobole okunyamba, mwena abasobola okunyamba kubanga nze sirina buyambi. Kale Nalongo nze ndowooza abantu tuyinza bakubira mulanga ki eri okuba omwana okimanya alabika yeetaaga akasente n'akawera, yeetaaga transport amutwala emulago, bayinza otuuluka emulago eyo ne babakwatirayo ne bagamba omwana ali mu mbeera mbi ne babawa ekitanda. Kuba ekitanda kitegeeza balina okuba nga bafuna ebyokulya, balina obbaamu n'akasente bo ng'abantu. Ojja laba nga alina okomawo n'okukyalo obanga ennyumba nga babanja, kkiriza obagana tata omwana ayinza obba ayinamu bagulizaako n'afuumuka emisinde olw'obutadda. Tukubisobola okubira abantu omulango olaba nga batukwasaganyizaako ku mwana ono. Mu byonna nga tennaako kuddamu kukubira abantu mulanga tusooka obbeebaza olw'omulimu gwe batandiseeko kuba tusooke tukube omulango kati bano abantu balala Nalongo be tulaba wano eno. So tusaba abantu bano tuyambako olw'ensonga tuyinza okugamba nti ku kyalo kuno kuliko abantu abasonze kasente abalabika ekisooka naye nga basonze emitwalo nga 5 ng'era tujja kugula amafuta ga mmotoka wano oba transport kulyako maama n'omwana we badde tusigale nga kiri kityo. So tusobola okwongera okusaba abantu tuyambako n'ekirala oli ebitongole oba abantu abaliyo ng'asobola okujja n'agamba ono omwana muyimiriddemu ateerere bamuleete tumukwasaganyiriza. Kati nga olaba weeruweeru waliwo omukyala ayina essomero eyo naye ayina mwana bamuyita linnya ndyerabirira omwana gwe baakuba weeruweeru naye akaana twagendayo tukalaba nga gyekali nga kongedde okukula nga kali somehow happy. Kati so tusobola okulaba nga olwo mutwaniza okuva n'ebitongole biyinza okuva ne bayingira mu nsonga eno. Kale twebaza nnyo mwenna abatulaba era batuwuliza mu kiseera kino nga tweyongera okukuba omulanga ng'abakulembeze ba Wellspring LC1 nga tukulemberwa ssentebe waffe Bukenya Elisa ne Nnaabakyala Sylvia Ndifuna nga bwe tukola omulimu guno ogukwasaganya ensonga z'amaka. Nze omulimu gwange LC nga vice chairperson nkwasaganya ensonga z'abaka okusingira ddala ensonga z'abaana. Tukuba omulanga bannange nga tusaba mwenna abalina ebitongole ebiyamba ku baana abakyala abateesobola naddala kuba omuwala ne tuba tumutunulira twasoose ne tumunenyera abantu ne bamukuba lwe bamaze omukuba ne tumukweka naye nga bwe tumwekennenyeza nga alabika omutima gwayagala omwana naye yatabulwa n'abulwa ekyokukola mu kaseera ak'okutabulwa n'asigala n'asalawo agumena omwana we mu nnyumba. Naye ab'emikwano mbeegayirira buli alina obuyambi bwonna buli amanyiwo n'ebitongole ebiyamba ebitongole ebisobola omufunira ekyokulya ekyokunywa aw'okusula okusoma n'okwasaganya obulamu bwa famire eno tusaba mubadduukire mu ngeri ey'enjawulo. Bassebo ne bannyabo omuwala ono asobola okuba nga ye nga talina mutima gusulawo mwana kuba y'ensonga lwaki asitusa okujja gye tuli. Abalala yali situdde akaana n'akatulekeraawo era singa tutoba n'ekyo naye tumusonyiwe kubanga yeetonze olw'embeera gye yatuusa ku bulamu bw'omwana we omuto bw'atyo kubanga ebibuuzo biba bingi oli abuuza nti ye kyalyako omwana takirya naye byamusobako. Kati mu mbeera bwetyo tusaba nga twetonda ku lulwe era nga tusaba obuyambi obw'enjawulo ku lw'obulamu bw'omwana ono era nga twebaza n'abo abatodde naddala abakyala ab'omu Neighbours Association balina ekibiina kyabwe bakiyita Faith. Abakyala bakoze omulimu ogw'amaanyi beekozeemu omulimu mu kaseera akatono ne batufunira emitwalo 10. Nalongo tugendawo ku kya ssente. Nze Sonko Muhammad program tugikoze tukisinziira ku kyalo Wellspring waneeno ewali embeera eno nga bw'ogiraba bwetyo bweri bwegenda mu maaso okuba mbeera ne Myra Angel wano ku kamera tugenda batukoma mu kitundu kyaffe ekirala okwongera okulaba bwe tutuuseeko okwo n'omwana ono. Naye waliyo n'abantu abayina emitima ba counselors n'ebitongole ebibudaabuda abantu because omwana yazaala mwana munne ku myaka 14 yali amaze okuyingira obufumbo emyaka 16 nga amaze ozzaala so ayina emyaka 17 omwana we ayina omwaka mulamba n'embeera tewoomesa nakabululu so omwana yazaala mwana munne wayinza okwagala okubaawo embeera ey'okubudaabuda. So tugenda kukomawo tubuuza ebibuuzo bingi
nti ku mulundi guno oba embeera eno nga bw'ogira bw'etambula oza tewaliteeseewo mbeera ya kugenda mu mateeka lwaki ku luno ono akyasigadde kwerusa naba kubanga ayingira mu mateeka because ku mateeka wano yali badde ali ku poliisi nga statement zikolebwa speed okubanga tagentinga ready for the court. Waba abantu abayitaddewo akasente akatinitini akaliwo kagenda obba nga katandika kubanga nti omwana agenda mu ddwaliro n'ekiyinza okuba ekitini kiyinza obba nga tekimala kukifuniddwawo nga tewayinza obba nga weetaagisayo ekirala n'abantu ababudaabuda emitima. Nze Sonko Muhammad katukoma mu kintu kyaffe ekyokuna nga tuli ku mboozi ey'omuwala ayitibwa Angel. Ate nga ne camera person waffe ye Angel, Mayira Angel. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.